kujagala webale kutegeera byewasuubiza bye nabikola bano kyemumanja genda kukwata ebyaleero ebyenkya ebyokosa enkya kati angaza omusajja kikimu musuuza mukyala wange tuli fembi yakwera ffenna era mukama yalitwawo si byangu naye omukulu ono namulabirawo nga byaŋŋamba birimu omulamwa era kyoboolaba tekyagamba byanyumira nnyo byaŋŋamba nalaba nga biri mu future naye entandika gye yantandikamu engeri naawe gyatagigambye nange sijja giggamba olwakusanga wa twesanga eyo mu tawuni yali atambuza binyeebwa twesanga ku bativalo twali tukolera fembi yali mudamunzi ensembo nze naye mudamunzi production so kyatwanguyira okuba nti waliwo majja nti baagatta ekintu kyaffe nedamunzi ensembo netweriraana nnyo naye nange bwenagalwa naye ndaba omuntu ali mu future abawala abamu batera okukaluba teyakalubiriza era teyali mwangu nga bwenyinza okugamba naye nange nateekinga time kubanga kyenali noonya nakikya mwaka ki ogwo gwe twogerako ng'omutandika dda kitwala enti dda kuba tulina abaana abakulu kitegeeza dda tulaba nga almost buli valentine ebeerawo mugicelebratinga mwengamu naye ng'ate bwe tutunuulira abavubuka n'abantu abali mu limelights ku mulembe guno oli omwaka guno agikuza na mulala ogujja agikuza na mulala omwe mukikoze mutya eyo ndowooza eba choice yaabwe neffe choice yaffe gye twakola yeeyo omanyi n'ekintu kye ŋŋamba abantu nti tusooka bamalayo kuba kusalawo n'osalawo omulundi gumu nti owange eyo nemunyumirwa baba bakazi bangi olaba ono nayakula bwatyo nayina figa nungi nayina ki naye ogenda kutuusawo ne gwolabye ne bumufuna era ojja kulaba ye atamusinga so olonga okusalawo omulundi gumu kijja kunyumira aba kitunyumira tulaba byangu ng'ogyeko okuba nti just valentine lunaku lwabaagalana mwenga mmwe kiki ekirala kyemufunamu mu valentine eno oba etegeeza ki ekirala ng'ogyeko nti lunaku lwabaagalana nanyonyonyo yali mutuukirivu valentino eyasooka okukuza olunaku lwa valentines nga bwe batugamba nti era lwali lwakwagalana ate tebategeeza kwagalana kwa mwami na mukyala wabula ne famire n'okwagala abantu abalala naye olw'okuba okwagala kutunudde nnyo ku mwami n'omukyala abantu abasinga kyebasinga okuteekako amaaso naye ffe eva bwetyo bwe tubadde tutambula bwe bukeeredde nga tulaba mukedde n'akayimba oba mubadde mukeeweereza oba kabawagizi bammwe akayimba ako twakakola nga akayimba ne Irene nga tufumiitiriza singa saali naawe banandiraddeya naye ng'agamba singa saali naawe era namugamba ndowooza nandibadde mu wulu kyova olaba nti akayimba ako histori gye mbaddemu okubira mu kita nga muyimbira Mami Irene mukyala kiyandisaanye ku ekifo ekyo omukyala yenna nga alina ebiseera oba eri omwana we eri omuntu we yenna oba omwagalwa kyakkirizibwa obutaserebrati nga valentine namwagalwawo nomupresentinga ne mukwano kasita oba nga omwagala ku mutima oba valentine kitegeeza omukwano gw'olina ku muntu yenna oba omwagala ng'omwagala ku mutima basibigamba oza okuserebratinga naye omukwano gwawe buli kakiseera kudda buto mpagi ki entaano kweweesigamye omukwano wamme omweesigamye ekisooka nze kye nasooka okukola nasooka nenteeka Katonda mu maka gange
emmanya nti yakulembera mu buli kimu kyetutambuza. Ekirala nensooka okuyiga omwami wange ne mutegeera. Musajja mwangu nnyo. Teri musajja mwangu nnyo naye nakutegeera naye ate nanyanguyira. Teri muntu mwangu nti 100% mwangu, naye bw'omutegeera n'omusoma n'omuyiga akwanguyira ate n'akunyumira ate naye n'ategeera. Kati bwe twetegeera ffenna ne twenyumirwa ne tubeera nga tunyumira laavu yaffe, kuba manyi kati mmanyi ekimpisinga off mba nkitegeera naye amanyi ekimpisinga off agamba kayirina kange ndooza kino bwe nkikola kijja kkanyiiza. Nange ne ngamba waayi honorable wange bwe naakola kino tekijja musanyusa. So kati ebinkuumye nnyo okuba nti twetegeera. N'ekyo ekirala okubeera nga buli omu respectinga munne mu ngeri ye, nti he respects me and I respect him. Kitegeera ebyo bintu bikulu nnyo. Abavubuka okusalawo okutuweerera ddala okola otya okusalawo eba calling okuva eri Katonda, kubanga si kyangu kati ku myaka gyammwe, kuba nange namufuna sinafuuka nnyo muntu musajja, naye mutima natunula ne ŋŋamba n'abeerawo ntya nga ntambula wano n'anoba nendeeta omulala ono n'anoba nendeeta omulala. Ne Mukama n'atulamu ekisa, kubanga osobola okumuleeta ate n'akutabukira ng'oba oyagala oba toyagala olina okukola ki. So byonna era nga bwekugambye nti birinamu okuba nti Katonda yasazeewo, kubanga waliwo gwolaba nti wadde ndi mugumiikiriza naye singa yali muwala gundi oyo nandibadde tetukyali ffeera. So maybe Mukama alina lwaki yatugatta, naye temuli nnyo magezi gasinaawo. Obufumbo bwa serebu obusinga tebukyawangaala naku bbiri nga bugenze. Ebyokulabirako bye tulina byebibyo n'ebya principle. Kiki ekibuleetedde? Anti abantu abamu baserebu ekisinga okubamenya endulu gye bamukubira ku stage alowooza bajja gimukubira n'ewaka. Bagenda n'alowooza nti serebu eri ebweru n'ewaka serebu. Nze waka wange si honorable. Ewaka wange si honorable, era bwe tuba tukola emirimu awaka tugikolera wamu. Oyoza honorable omukyala afumba. Tubeera wali ngamba oluusi nga ndimukoza suwaani yali mufumba caayi nga tuli wamu. Bayidawe nga twakeefuna omwami neyanjiriza okusiika amagi. Yes, eyanjiriza era amagi gensiika kati. Nze nagamuyiriza. Irene Namatovu nga twakeefuna eyanjiriza yagasiika negamba nange negankomya nga kitegeeza okay. Yeah. So abantu abamu aveeri ng'abadde sita wabweru nalowooza nti ne mumijju agenda kuyingiramu nga sita, neweekanga nga basita babiri tebasobola kubeera mu nju emu, kuba okuggyako nga mweyambudde obwa sita ne mudda ku mukwano. Obwa sita kati nze bwange bukoma ku geeti, kasantuka ku geeti munda muno temuli honorable, munda muno temuliimu Lutaaya omuyimbi w'amaanyi, mulimu Geoffrey Lutaaya ne famire ye. Era olaba n'abaana bange wano bw'aba alina kyaŋŋamba kiŋŋamba nga ddali si honorable. Olunaku lwammwe leero muluteeseteese mutya? Tuteeseteese kisooka tetugenda kuba nnyo waka, tugenda kukolako e Masaka, ninako ne ngenda okukyamako awo Bukunda, nzije ne kutava Nuzi, kwegamba New Eagles yo egenda kubeera station di Masaka ku Maria Flow. Tuveeyo bwe tunaaba tuvuddeyo, olulala twaguze n'embuzi gye tujja okusala yandibadde ya Valentine, tujja gisala nkya nga tuwummudde. Abamu olwaleero beewadde ebimuli naye nga bakazi baabwe babibawadde, omukazi akikuwa ate nawe n'okiwa gw'oyagala. Ensonga eyo gyogereko. Nze ekyange nakireetedde mukazi wange, naguze ekyange kya mukyala wange ate tasobola kigaba, era kigenda kuba kimuli kyaffe waka. Abagenda okwawukana lwakuba tebabawadde bimuli si kyangu. Laavu si bimuli, n'ebino ebimuli tebitegeeza laavu, just ekiri mu mutima gwo gw'olina eri muno elaavu entuufu. Osobola okuba nga oteekawo ebiralalalala ebikola ki
ne bw'oba mu mutima toyina n'ekimuli totaana kutwala. Kati nze mmwe ekimuli naye kikiyambako okuba ekyamakulu nti ne mu mutima nkola ki mwali. Naye abamu balowooza nti ekimuli obumuli oba essaawa oba akaki oba essimu emala. No, mutima gumala, oyinza n'obutaba nakyomuwadde. Ate bano abatusaba ssente mu kifo ky'ebimuli abakusaba bafere kati kankubuulire musajja wattu era bw'ogamba nti oli aŋŋambye tompa kimulimpa ssente manya nti gye mugenda wayinza okubawala naye nga wa mwezi gumu. Anti kakati tosobola kulwanyisa love eyongere maaso ng'alina kyaguze. Waliwo ebintu byebatavaluinga na ssente nga feelings z'omuntu tewaliyo an amount worth of feelings. So ziriba feelings z'amuntu naye so si muwendo gwa ssente. Ez'ennaku zino ebimuli bye bagabeeramu bibeera nga bisiiringiddwa na ssente. Naye mu lusinga muwadde ekinusu. Ekinusu bwe kiba kikwese munda naye saaba badde siimiridde mulungi we nakireetedde. Ndowooza ndimuwa mu maaso naye kyekyo kyogamba honorable emyaka gye tumaze ankoledde kino. Sijja kugamba yammalako ennaku gye nali nina kale saagala kulimba ennaku y'abazadde bange byonna ekyo yo yagimalawo era bamukimayo mutumaave abazadde bwe bafa I think aba yeetaaga omuntu. Nze kyemmanyi ku honorable yammalako ennaku y'abazadde nanjaga mu mbeera nti nina okwagala ate nanjagala ebyaddala ebyenkya n'ebyaluli yanjagala yanjigiriza okwagala ate nanjagala ebyaleero ebyenkya n'ebyokwosa enkya. Wabeera wakunyonyola Irene ebigambo bisatu yeki Irene kati nze kuva abakadde bawe baafa mutima gwange ne mutuuzaako kyalibisi mudamudanga maama nduwoleza nga kata Mami, twabadde tuli awo ku luyimba lwe mwatadde ku comments. Abantu ne bagamba ye honorable lwaki tomwayakanako bwa honorable. Nsonga eyo gyogerako ki? Omukola ki? Lwaki tomwayakanako bwa honorable? Nako ne tukabala. Mukama bw'ali bakireese. Ekyo ebyo bya Mukama, byebyo ebintu bya Mukama. Era Mukama bw'ali bayagadde tubeereko n'omwana wa honorable, omwana yajja kujja. Naye ng'ate mmwebaza okuba nti ezzadde abadde yalimba sitoma. obubaka bwa Valentine. Obubaka bwange okusinga ddala nja kuwa famire kunjagala webale kuntegeera byewasuubiza bye naabikola. Genda kukwata ebyaleero ebyenkya ebyokosa enkya kati angaza omusajja kikimu musuuza mukyala wange tuli fembi ejja kubeera ffenna era Mukama yalitwala.